Muzeeyi Stephen Wabutika aweza egy'obukulu 75 ono mutuuze ku kyalo Nansambi mu ggombolola y'e Bushika mu disitulikiti eno ey'e Bududa. Ono oyinza okugamba nti asobeddwa olw'okubumbulukuka kw'ettaka okutandise okweyoleka awakaawe. Wadde tumusanzeewo naye atutegeezezza nga bwe yakutte mudde ebyanguwa n'ayabulira amaka gano nga kati asula mu baŋŋanda. Wabutika atubuulidde nti musajja mufumbo w'abakyala 2 era ng'alina abaana abali eyo mu 20. Abamu abadde abeera nabo mu nju eno so nga abalala baakula ne bazimba ku kibanja kino kyennyini ekitandise okugyamu enjatika. Atubuulidde nti ekisinga okumutiisa kubanga wano wabadde ajja ekyokulya ng'ate okubumbulukuka kw'ettaka kwayonoonye dda emmere ye. Ekizibu kyenfunye ebirime byange omuli ebitooke, ebijanjaalo n'emmwanyi byonooneddwa nga kati siina kyakulya. Nina abaana 20 simanyi kye ŋŋenda kubaliisa. Essaawa eno nsula mu baŋŋanda zange naye obulamu si bwangu. Mu 1997 Wabutika atubuulidde nti yayita mu kizibu kye kimu. Ono tali yekka. Abantu mu ggombolola 2 okuli Bushika ne Buwami mu disitulikiti eno ey'e Bududa be baakoseddwa olw'enkuba eno etonnya. Weewaawo tewannabaawo bafudde. Tutegeezeddwa nti amaka 50 ge gatataaganyiziddwa mu kitundu kino. Ssentebe wa LC5 ow'ekitundu kino Milton Kamoti Wansugui agamba nti waliwo n'eggombolola endala 12 ezoolekedde embeera y'emu. Naye nga wali eggombolola endala ezituuka mu 12 awo eziri obubi nnyo. Eggombolola nga Bukalasi, nga Bundesi, nga Bubiita, nga Buwaali, nga Busiriwa, nga Nakatsi, nga Bulukyeke, zonna ezo ziri bubi nnyo. Kamoti agamba nti abantu kyetaagisa okusengulwa batwalibwe mu bitundu ebirala. Bayengange 15,000 bawera 15,000 abali bubi nnyo nnyo twetaaga okubasengula okubatwala awantu abalungi bakuumira obulamu bwabwe. Naye kati wekyogerera disitulikiti erina akantu koona kesobola okubayamba. Ekisinga okutiisa abakulembeze kwe kubanga enkuba ekyaliyo era singa tewabaawo kikolebwa abantu bangi boolekedde okukosebwa. Kugamba twandikidde office ya Prime Minister tulabe nti batutuukirira balabe nti batuyambako abantu baffe bano bave mu mbeera eri obubi. Naye tubagambye abantu baveeri bagende babeere n'abantu mikwano gyabo b'eŋŋanda babeereko n'abo mu kaseera kano akatono. Kitegeerekese nti ekitongole kya Red Cross nga kino kye kidduukirira ababa bafunye obuzibu ekika kino kyatuuseeko dda mu kitundu kino. Red Cross twabasiimye bo baaze okukola assessment. Bwe twogerera jjo twabaddeko nabo ne tugenda ku sites ne bakola assessment ne betebana ku respondinga. Disitulikiti y'e Bududa yetataganyizibwa amataba n'okubumbulukuka kw'ettaka buli nkuba lw'etonnya era abantu n'ebisolo tebalutonda.